A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga tugenda mu maaso n'okwogera nti bannabi tebasobya, akawungezi kaleero tugenda kwogera ku story ya Nabbi Musa alayhi salatu wassalam. Mu Faziri-Lectures aya 15 paka ku 16 mulimu story ekwatagana Nabbi Musa alayhi salatu wassalam. Nti we yagenda mu kibuga n'asanga abasajja babiri nga balwanagana. Fawajada fiha ar-rajulaini yaqtatilani hadha min shi'atihi wa hadha min aduwihi. Musajja babiri nga balwanagana, omu nga mugoberezi we, omu nga mugoberezi wa Firauna. Actually wana ekigambo Shia era akikozeseza okutegeeza omugoberezi nti ono omugoberezi we yali mulungi. Wetubanga tukyaliko katini Shia wana akikozeseza nti hadha min shi'atihi, omu yali mugoberezi we mu bagoberezi be. Mufuna bulungi yali alwanagana n'oli omugoberezi wa Firauna. Nolwekyo wano Shia kitegeeza omugoberezi. Nga tweyongerayo ku story, yasanga abasajja babiri nga balwanagana, omu mugoberezi we, omu mugoberezi wa Firauna. We yagezaako okubataasa, mufuna bulungi accidentally nga tagenderedde, n'agira ekikonde, n'aleeta ekikonde, n'akuba omugoberezi wa Firauna, ne kimujja mu bulamu bw'ensi. Abamu babesinga wano basinziira ku eno incident ekyafaayo kino ne bagamba nti n'olwekyo Nabbi Musa alayhi salatu wassalam yakola ensobi, nti n'olwekyo si ma'asum, si mukuume, nti n'olwekyo bannabi basobya. Nsaba mufune bulungi muganda wange. Era mu eno story still Nabbi Musa nga amaze okukola kino ekikolwa agamba nti qala hadha min amali shaitan, nti kino kiri mu bikolwa bya shaitan. Era story era n'aleeterawo dua Nabbi Musa alayhi salatu wassalam mu Faziri-Lectures aya 16. N'agamba nti qala rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li faghafara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Mfuna bulungi, nsaba mfuna bulungi muganda wange w'ekitiibwa. Wano n'agamba nti Katonda, mfuna bulungi, nsobezza, nsaba obeere ng'okola ki, onsaasira amakulu g'okungulu gali bwe gati aga aya. Kati bano ne babigattagatta abamu abagamba nti bannabi basobya ne bafundikira nti n'olwekyo Nabbi Musa alayhi salatu wassalam yasobya. Ekikolwa kye yakola tukiyita accidental death mulo mu mateeka, teyagenderera. Wobanga togendedde n'okola ekintu tegubeera musango. Togenderedde. Mufuna bulungi. Number 2, baali babatulugunya babani Israel. Firauna nga batta okumala emyaka 5+ okusinziira ku history ebyafaayo. Wabanga agenza okununula omuntu we okwetaasa in self defense, obusawo butukubiriza okubeera nga twetaasa, n'olwekyo si zambi. Ekikolwa kyagamba nti hadha min amali shaitan, nti kino ekikolwa kya shaitan, tategeeza nti ye agoberedde shaitan. Kuba tulaba shaitani kennyini yeewaako obujulizi. Ngenda kubeera nga mbabuzaabuza bonna abaddu bo illa ibadaka minhum al-mukhlasin, okuggyako abaddu abakutya. Suratul Hijr aya 39 paka 40. Shaitani yennyini tesobola kubeera ng'esendasenda bannabbi okusobya. Yenzikiza abaganda baffe abashia 12. Bannabi tebasobya n'abasika baabwe ng'abantu b'enju ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katonda abakuuma. Tweyongereyo, ofuna bulungi muganda wange. Nga tweyongerayo still netugamba nti era illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Shaitani yennyini nga yeewako obujulizi tisobola kubeera, ngenda kubeera nga mbuzaabuza bonna okuggyako abaddu ba abakutya. Ngetwala mu Surati Swad aya 82 paka ku 83 ne mu Surati Al-Hijr aya 39 paka ku 40. Bannabi tebasobya. Era okulaga eno sifa al-mukhlasin, mfuna bulungi ng'eriko fataha. Katonda abakikozesa mu Quran akikozesa ku bannabi bokka n'abasika b'bannabi kati nga ba Ahlul Bayt alayhi salatu wassalam. Mu Surati As-Saffat
aya 128 akikozesezza ku bannabi bokka. Nolwekyo bannabi tebasobya kugatta ne bantu b'enju ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Katonda be yatukuza Surat al-Ahzab aya 33. Wabanga akikozesezza eno sifa ku bannabi ne Nabbi Musa nabbi. Nolwekyo kitegeeza nti bano abantu abagezaako okuva mu buto nga beekuma obutakola mazambi era Katonda n'abakuuma. Nolwekyo bannabi tebasobya. Nga tweyongerayo alina statement gy'agamba wansi nti fagifirriri, nfuna bulungi, era Katonda n'addamu n'agamba nti fagafara lahu. Akozesa ekigambo fagifirriri nsaba obeere nga awo bakivunula nti nsaba obeere nga onsaasira. Ne wano amakulu amatuufu nsaba obeere nga ontaasa. Fagafara lahu, n'amutaasa. Waaki twagamba ekigambo gafara, agamu ku makulu g'ekyo ekigambo kiyinza okutegeeza okubeera nga you watch someone, ng'olaba asikaali wakuuma banka oba ekifo kyonna asikaali, oba okubeera nga okuuma omuntu tugaadi. Kati nga okuuma omwana wo obutagwa mu nsobi, okumenya okono n'ebintu bya bannaiba n'ebirala, oba to cover something. Kati nga sometimes Katonda abanga akusaasidde agazambi gano gennyini, nfuna bulungi, agafuula birungi, okukavalinga, oba fagafara, oba okukavalinga, nfuna bulungi, okubikka. Kati nga twalaba nti sometimes okola tauba, Katonda abikka agazambi go n'agafuula birungi, nfuna bulungi, Surat Furqan aya 7:71. Kyetwagalawo nti agamu ku makulu ga fagafara, nfuna bulungi, nti wano kyagamba nti yagamba Katonda nti fagifirlele, tekitegeeza nti maybe yagamba Katonda nti nsaba onsaasire. Kitegeeza yagamba Katonda nsaba obeere ng'onkuuma. Katonda n'amuddamu fagafara lahu, ngenda kubeera nga nkukuuma. Kukuuma kuki? Okubeera nga amukingiza plots embi, ebikolwa ebibi ebya Firiawuna, okubatugumbula okola buli kimu. N'ekyo bannabbi tebasobya. Era ekikakasa ekyo mu Surati Twaha aya 40, Katonda wabanga ayogera ku sitole ng'ajjukiza Nabbi Musa amugamba nti ojjukira we twakukuuma obulabe bwa Firiawuna mu Surati Twaha aya 40. N'ekyo mu bufunze bannabbi tebasobya, era amagezi gagamba Katonda tasobola kusindikira nabbi ng'asobya. Anaakusomesa atya ng'asobya? Okugamba nti tokola bwekiti nga naye kennyini asobya. Yo sitandi y'Abaganda ffe Abashiya bagamba nti bannabbi n'abasika baabwe tebasobya. Nsaba ofunye guno omusomo obeere ng'osharingira omulala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.